Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka ayugumiza omutala Nsambya Kirombe yakubye olukuŋŋaana olubadde olw'okulamaga luno nga lusombodde abantu okuva mu Uganda yonna n'amawanga amalala ageetoolodde Uganda okubadde Rwanda, Congo, Tanzania n'awalala. Olukuŋŋaana luno era lwetabiddwamu abakungu okuva mu gavumenti ya kuno okubadde baminisita, ababaka ba paalamenti n'abalala. Abakulembeze b'enzikiriza eno eyitibwa Faith of Unity nga bakulembeddwamu Omukama Ruhanga ow'obusobozi obwedda buli akwata omuzindaalo asooka kuwaana Pulezidenti Museveni n'okwogera ebirungi gavumenti ye by'ekoze ng'akabonero ak'okumuwagira mu kalulu kano akagenda mu maaso. Abantu baterane babe bakunzangane barugungo kumubangana batungo kukunzangana kandi bamanye Ruhanga mulindo muleke kwawukana tuterane tube bantu n'ensonga ey'ezi leeta tuteekesa abantu abo basobole nabo kubabuka baterane. Ziya z'abazungu zibali batubuzaabuza okuva obwedda nga batugamba nti Yesu ye Katonda ate nga Yesu si ye Katonda. Yesu ye mando y'abazimu ab'e Roma aba Vatikani. Kati ffe twafunye Katonda ng'asinzira wano mu Afrika omuddugavu asoose okulaba Katonda. Katonda ye muddugavu n'asitudde obwa Katonda obutya obusatu. Asitudde Omukama Katonda w'amagye gonna, n'asitudde Omukama Katonda w'obusobozi bwa Katonda, n'asitudde Omukama Katonda okutufuula abantu tubeere bamu. Kati yeze akola yoyo Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka. Omukama Bisaka mu lukuŋŋaana luno yatuuse essaawa enaatera okuweeramu ey'akawungeezi wakati mu by'okwerinda okw'amaanyi n'emizira okuva mu bawagizi be. Bisaka mu kwogerako eri abawagizi be yasoose kubannyonnyola ensonga lwaki mu myaka 46 enzikiriza ye gy'emaze baasalawo okuwagira Pulezidenti Museveni nga n'ensonga emu kuzaagamba nti bamulabamu nga n'ensonga enkulu agamba nti ye yekka asobola okukulaakulanya n'okulembera Uganda. Kati oba okola ki? Ayinza okugamba temwogera kintu kyonna, muwagire buwagizi. Naye yagamba muwogere bye mwogera, naye abantu bo bajja kusalawo ani mutuufu. Naye ffe tugamba Pulezidenti tumuwagira kubanga yateekawo emirembe. Bino enkulaakulana gye muwulira, enguudo, amasannyalaze n'ebintu byonna byakoze, eyo bagiyita ennyongeza. Ennyongeza era ezo ennyongeza nze sizoogerako nnyo kubanga ekisooka peace. Ono agugumbudde abazungu abajja kuno abaleeta eddiini ng'agamba nti ekigendeerwa kyabwe ennamba emu kwali kwavuwaza bannayuganda nti kubanga bangi obudde babumalira mu makanisa n'amakereziya nga basaba mu kifo ky'okukola. Kikisuubula kati newagendawo ennyongeza, amasannyalaze, enguudo, entindo azikoze ez'enguudo, biki enkulaakulana zonna nyingi nnyo tetusobola nakumalayo, bingi nnyo. Naye ekikulu nnyo ekisooka peace. Bw'oba oli Pulezidenti oteeseewo emirembe mu ggwanga kyekisooka. Ono abawagizi be olumala babuulira enjiri ate n'abawa omukisa omubuuza ebibuuzo ku ebyo byayogeddeko oba byabuulidde okwawukana mpozi zikiriza endala. Ebikozi kwaddeko ne William Kibalizi John, Lwanga William, Egi Television.